omwami wa Kabaka amulamulirako eggombolola y'ensangi Mathias Kutanwa atandise okussa ebiragiro bya Ssaabasajja Kabaka mu nkola omuli okulambula abantu be mu bitundu mwe bawangaalira n'okumanya ebintu bye bakola. Bano balambudde abantu ab'enjawulo omuli abalimi, abakadde, amasomero kw'ossa n'abalala. Amasomero ge bakyaliddeko mubaddemu Nabbingo College erikulirwa Oweekitiibwa Cotilida Nakate, St. Lucia Namagoma, Welcome Angels, Metro Junior School, Zai Primary School n'amalala. Abatuuze basiimye abaami ba Kabaka olw'okubasuulira omwoyo ne babazzaamu essuubi ate n'okulondoola emirimu gye bakola. Tweyongedde okumanya ku bikwata ku Buganda ate n'Obuganda kiki buli ku ssomero. Naffe kikini tukibalaze nti naffe tulina omutemwa munene nnyo ku Buganda. Buganda bwe bubanga bwe bwatuzaala ffe aba St. Lucia tulina okubuwa enkizo okulaba nga abaana bayigira ddala ebintu bingi. Twebaza abaami ba Kabaka okujja ne batulambulako abamu wano ku ssomero tusanyuse nnyo tusiimidde ddala. Kyokka bano balaze okusomoozebwa kwe bayitamu mu byenjigiriza okw'enjawulo omuli ebbeeyi y'ebintu kw'ossa n'abayizi abadda ku masomero n'emize egy'enjawulo. Empisa z'abayizi bagenda okuva mu COVID nga zikyuseemu olw'embeera nti mu bbanga erya COVID ery'emyaka ebiri bawangaala n'abantu bangi. Abaana kati tugezezzaako nnyo okulaba nti tutumbula ebitone byabwe. Mukisa munene nnyo kubanga bannaffe abo bwe bajja batuzaamu amaanyi ate naffe ne tumanya nti omulimu gwe tukola guweereddwa abantu bagumanyi nti weeguli mu kitundu kye. N'olwekyo mbasaba nti abafunye chance oba omukisa ogwo musome ensi eno eyagala bayivu. Bo bannamikago abalala balambuddwa beekokodde abavubuka abatayagala kukola ne badda mu kunyaga obunyazi ebintu by'abantu. Y'abavubuka abasinga obutaba na mirimu kubanga batusoomooza nnyo okwagala okujja okutwala ebiwedde. Omwami wa Kabaka atwala omuluka gw'ekitemu Nannyanzi Fatia atubuulidde ekyamubagudde okulambula abantu ba Ssaabasajja. Nga tulambula abantu ba Ssaabasajja ebintu bye bakola mu muluka gwaffe ne mu Buganda. Tulambudde amasomero, tulambudde abalwadde, abalimi n'abalunzi. Ssaabagabo Mathias Kutanwa akalaatidde bannannyini masomero okwongera okunnyikiza nkuba za mbogo mu miti emito olwo abaana bakule nga balimu ensa era abakulembeze ab'embavu. Tukyalidde amasomero ag'enjawulo nga tunnyikiza enteekateeka z'Obwakabaka, nga tunnyikiza empisa ez'obuntubulamu mu baana b'amasomero, nga tunnyikiza ebibiina nga Nkoba za Mbogo, Akaliba Akendo byongera okugunjula omwana wa wansi omuluka gwa Ssaabagabo Kitemu. Doreen Nakajiri ne Shafik Galiwango, BBS Telefina, Gamboze.